Lero mama Rozi wakufa saguza akateeteeyi akapya. Naye baba. Kano ko kambala omala kufungiza. Wuwi mama nze. Mugati gwa chai. Wabula baba kantuddeko bulungi. Leero ndowooza ekyalo kyonna nnyina okirambula. Bamanye nakaguzi. Bajja kukategeera mpola mpola. Kati awo bannange omuntu ayiseewa atandikidde ku ki? Ngenda kwerabira TV sigenda kufana mirimu nze. Kubanga sazza musango okufumbirwa. Bw'oba mufumbo tekitegeeza nti buli kaseera obeere emirimu. Hani, damu kujoko. Nakajja okuwummula ng'okomawo. Wabula gwe batokoba. Ku mirimu gy'ovaayo ng'okyalina omuzannyo gwo ogw'amaanyi. Obukowo bwendiko gwo bumanyi. Nange nkooye. Bana, today has been a tiresome day. Seriously. Wangi taata? Ogambye otya? Tasinza alisedde. Nawe yogera ebintu byetekero manze ndi weziro. Tukoze office ebadde office meetings zibadde nga meeting nga buli kaseera jangu eno. Era olaba omuntu asomye ebitabo ngolooza onoosoma ebitabo ebijja bulungi ennyo atujja kubanga buli kakalekale alina obisoma mukama n'akuwa emirimu na mirungi nnyo naye ng'ate olina okukula ng'ate atasoma. Nabbi mumuwaayirize bamugobe kyemmanyi abatumirize ennyo. Abo bali wansi wange. Bali wansi wa bakadunabbi. Abo bali wansi wange. Kati mpozi mukama waffe yaani. Ogamba otya? Ndi bulungi. How has been your day? It has been good. Ndio sigenda kola. Loza bamama Rozi tebatye. Batya. Kano kadress. Kano kenalese jo. Keeko. Naye tugambe tutya. Okalabye kayina akawenjula. Leero nanakulabise bweru. Obasooka empiteyo nga nkoze wenju. Nedda mama Rozi alina okubudde buwungedde. Ekitegeeza kati buba buwungedde. Enkya nnyina okukasulamu nkakeereremu. Mulina entalo z'emizigo. Nabo babbaabo be babagulira ne beeyisa mama Rozi lwaguza akagoye. Wuufe eba mu 9. N'asooka yeeyisa wano. Mama Seriri. Nteekerayo kebyo. Kyengenda okukola njagala nve mu ddiiro mulundi lumu. Kandooza kamala okulya ku kyendya. Era nange nateeseteese ye bino mbadde ojja bikole. Ngende lumu bwe mala okunaaba ne bakabe basa. Nina waka ku laptop okwo. Sijja kwebaka kati era. Okola emirimu awunzikanga. Awunzikanga amaanyi gakuwedde. Era munange olina okuyiiya kubanga si byangu. Ngatte ezo zimpe nzitwaleyo. Nange njaga naye bwe neebaka ku luno ng'okyali ku masimu go nze tonzuukusa. Jasi nawe akasimu ongi nnyo. Tonzuukusa mukwano. Nawe akasimu ongi nnyo. Inda kirasi kangenda kuleetera eno nakutegekedde akaboto. Omanyi leero nayiseeko mu katale. Wa? Mu katale ka Mubuulo. N'okola ki? Nengula akaboto leero mwonywera cyayi. Adda ekiriwa. Zino zidde eno zinaayiikamu cyayi ate oneekwasa embwa ate maama Nassaligo wabikoze. Kaboto olwedde mulimu cyayi naye abugumamu bubugumi. Kino kiki? Chapati. Aye no nagiguze wa musiraamu ewooma bulungi terina buzibu. Linda. Mbadde nzijukiranga. Ate nyako. Nziza appetite eri ku kintu kirala nnyo. Kusimu twayogedde tuti. Twayogedde n'ogamba oyagala gundi. Nenkubulya njagala kulya ku kaliva, njagala kulya ku kaki, nembikunnyonnyola byonna. Nendaga nti otegedde. Wabinnyonnyodde. Nenkugamba ngenda kuweereza ssente. N'okomekereza ng'oŋŋamba nti omanyi ngenda kusindikira ssente. Ne nninda ssente twayogedde ssaawa 6 ogw'emisana. Zino ziri 2 ez'ekiro. Ssente tezinnatuuka. Ku ssaawa 6 kitulu nenkuweereza ssente. Banna. Si
simu kyogamba ate nze nsobola okukola ekiro ate osobola kumpeereza ssente nate nekubeereza enjawulo nze kennyini nze nakukubidde negamba nedda naye olwaleero tulyeko obulungi negamba kola kaliva ate kati ndaba olwesa ekyapati kyogamba ati nalinze ssente nga siziraba ate tuziraba ziti nabadde nasuddeyo ebbiri ejjoku ze wampadde ze naguzeeko capati 5 oyagala nnyo okwebuzabuza nze mukazi gwe kigenda okuntamisa kwagala kwekubako njawulo oyagala nnyo okwekubako enjawulo bwe buzibu nze kyogamba ngenda okugamba nti kola kino mba sitegeera naye muntu bw'akolako omusango omulundi ogumu ate tokifuula luyimba bwenekubako enjawulo wiiki ewedde nendi ebijanjalo ng'ogambye ennyama si bwe kiri ne leero bwe twamaze okwogera nenkuweereza ssente immediately kyogamba siwazirabye ate temwasoma oluzungu ndowooza ogenda kuyita mu luzungu gundi yonna ssente zisindika kale akasema kati kakati kebera nze tolina ssente ze wampeereza naawe saagala ate kunfuula mbega nti kebera no problem ssente kize wampadde ne ku simu yange yiino mukano kati kebera ate nsobola okubeera omuntu atalina buvunanyizibwa ne twogera nti tukolebwe ti ate nekikola tekuli ssente ze nakusindikiddeoko era smart nakusindikidde ssente kati ekyogamba mbw ate kati ddala byolese anti labayo wasindise ssente mmeka 5,000 12 zizijjako era ze zino ze wasindise kati ate lwaki weekuba enjawulo ku 5,000 gye nakusindikire 12 okuzijjako lwaki ate kati okola bino nga tonaba kuyomba ate saagala oyombe ng'ebintu gwe wabikoze wasindise 5,000 yes ku 12,000 yes ku namba ereeta Aneti Nakyejwe ani Aneti Nakyejwe enamba yiino ye ate kyekitaliiwo olabika wazisindise ku longo namba kandi kubeko ati Aneti Nakyejwe gye wasindiseeko essimu okomyawo wano nze nakaweesa ate sigano si masaali leka ngikubeko enamba mmanye Aneti Nakyejwe Mukama Katonda wange wakutte emitwale anjijjeko no omugunwa tampulira wakutte emitwale 2 manya emitwale 5 mu 12 n'ogisindikira bebi Aneti Nakyejwe ye bebi kati wamusindikidde emitwalo 5 mu 12 oli wano maama nze yamanyiira ebikomando oli wano zonkande nkuwe liiva taata nga wakutte 5 mu 12 n'ogisindikira Aneti Nakyejwe ate wamusevingako bebi munange ate babebi tuli bameka ekyo kyeraga lwatu kati okomyewo wano oli mu bwenzi ne pini zizino zigwa ze wangulira bicupuli tonyumiza gasiyawo gwe tolina byondaga saagala ommanyiire olaba nabale nakusindikira ssente ezo zijje direct gy'oli webale wazisindise ku longo namba bebi wamusevingako bebi ye longo namba wabula omanyidde ojjukira omukazi twali twagala okuleeta kulabirira omwana waffe nga tuzadde